Okay, tuli ku BBS Fine and of course Mazalibwa Ssaabasajja Kabaka and of course Byana Biwara Ebimyula ebiri ku telefayina banekanye mu Gomez but buli omu ajja tubuulira lwaki yasize okwambala kalabweti otherwise katana obuuza omu ku omu mama gye bali kunnyabo kale mukwano nawe gye baleko obulamu bugamba ki obulamu si bubi kiwulika kityanga okulira obwakabaka bwa Buganda kya mulembe nnyo kirungi nnyo amanya bampita Karungi Hasifa okola program ki nkola programu ey'obusawo bagiyita twejjanjabe ebeerawo buli lwakusatu essaawa zibeera 3 nenkola ne programu ey'omukwano gye bayita kasukaali ebeera buli lwakubiri essaawa ziba 5 Byana esebo onakola Mazalibwa ga ice owulira otya sooka otubulire gwe bw'owulira mpulira essanyu lingi nnyo nga beene awezezza emyaka 65 era nsaba Katonda abeere ng'amwongerayo emyaka mingi nnyo nsaba Katonda abeere ng'awangaaza beene waffe abeere ng'amuwa emyaka mingi nnyo obulamu kye musabira kyokka ngonekanye Gomez nani yabikoze bino ebintu Kushona Designs yeyanyambaza era yannondedde kaneno kakala so buli muntu aliyo nga yagala Gomez ey'omulembe oyina okukyala oyina embaga oyina omukolo gwonna gw'oyina naye ng'olina okwambala bwoti gende wa Claire ajja kubanga ataakutereeza kikyosinga okukola wano mu biseera bye eby'eddembe ng'oli ku telefayina bwe mba ndi wane eno ku station era mba nze basically kola ku bya show yange ku shows different shows zenkola then bwe mba nvudde of course eba other business oli mukyala musawo professional sebo omuntu akusanze mu ddwaliro Kibujja n'akusanga n'agamba asifa yewaffe sijja kwogera ddwaliro kubanga abasawo tebakkiriza kulanga profession tetukkiriza kweranga kamekapa ako kamekapu nze kakoze n'abibadde byakweyiiya toyanze ngeri kale omukyalo ono yazzeeko wano mu red amanya nze Darlene Sandra Namatov omubwati empereza programu yewange oba emikolo n'embaga wano ku BBS Telefayina kosane programu endala bagiyita omutindo ya fashion buli lwamukaaga essaawa 12 ez'olweggulo telefayina ogikoledde ebbanga ki myaka kati guno gwakusatu yes sir biki omuntu yayinza okusubwa ali yatakolera Ssaabasajja Kabaka bannange osubwa okubangulwa telefayina etuteekamu empisa etuyigiriza okwebeerawo ng'abantu eyagala nnyo buli omu asituke mu bulamu bwe obwa bulijjo okugeza Alan Cruz bwe wajja wano watandikira si bw'oli essaawa zino nti ekuwadde ebbeetu osobole okola bamama Brighton okole celebrity track ne divorce tebalina nooma abantu ba telefayina so nga of course batuyambako ne mu bintu ebya bulijjo nga bw'okimanyi bw'oba nga okolera Obwakabaka wabawo special things ezobeera nazo kiki oyinza osiima Kabaka ku birthday ye kyensinga okwebaza Kabaka nti yeebala okututeerawo omukutu naddala nti nze Darlene Sandra ndi munnamawulire era omukyala akwasaganya emikolo weebale okuteerawo omukutu weebale eddembe lyatuwadde ffe ab'omulembe omutebi yeebale nnyo Kabaka waffe neyanziza neyanzeege beene kubanga singa si beene okutukkiriza ne tukola ne ku masengero manyi bannayuganda bangi okusingira ddala abantu bangi nnyo mu Uganda muno naye n'asalawo nti Darlene Sandra gw'aba atuula mikolo kiba kyamaanyi era ne wentuuse mu bulamu ndooza ekitundu ekisinga era telefayina y'Obwakabaka okola program ki ku telefayina programu yewange ebeera lwakumeka buli lwa Sunday saa 9 ez'olweggulo tuginyikize bulungi buli lwa Sunday saa 9 ez'olweggulo obeera nga ku telefayina olabe programu yewange oba emikolo n'embaga kuwanjula mikolo gya wedding nga bw'okimanyi nti fe abakitabula mba nange ebyawano byanjawulo tukulaga ate ng'abagole bambala bulungi oyiga engeri gye badecoratingamu oyiga engeri gye bambalamu ku mikolo tugaba ne advice so ng'omukyala atwambaza abeera Kushona Designs okay yimbiramu Ssaabasajja Kabaka akayimba aka birthday tuwulire eddoboozi 1 2 3 enter siri muyimbi naye ngenda gezaako ku lwa Ssaabasajja happy birthday to you happy birthday Bene happy birthday dear Kabaka happy birthday to you okay mbuza kuba tulaba abali ku saa zino ku BBS Fine abali ku celebrity track abakulaba essaawa zino omu ku bakyala abakolera beene BBS Fine okay amanya gange nze nakubulwa Byana naye nga bwe mba nkola emirimu gye nkola neeyita school girl Byana
nkola ne BBS Telefina programu ya nyimba za amasomero tugiyita music ku somero buli lwa mukaaga ssaawa 11 ez'olweggulo. Mbuuza kuba tulaba ku BBS Telefina n'abatulaba ku Celebrity Track mwebale nnyo okubeera nga mutufollowinga. Ssaabasajja Kabaka omukoledde ebbanga ki? Mpezezza omwaka mulamba nga nkola n'Obwakabaka mu kitongole kya BBS Telefina. Yesebo. Oweereza programu ya nnyimba z'amasomero yokka n'ebitone by'abaana MDDs, speech days, bwe bityo byonna ebikolebwa ku ssomero kasita biba nga birimu talent. Biki ebyo by'oyinza okugamba omuntu ali eyo atakolera kunga ku Bwakabaka byasubwa? Okusookera ddala asubwa ekitiibwa. Kozi buli woyimirira mu bantu n'obagamba nti nkolera Bwakabaka bwa Buganda ofuna ekitiibwa kinene nnyo era neesiimye bannange neesiimye nnyo okuba nga nkolera Obwakabaka bwa Buganda. Yesebo. Biki ebikulunako by'oyinza okugamba nti byensobodde okufunawo ebbanga ettono lyembaddewo? Alan Cruz nze nina erinnya. Yes, nfunye erinnya okukola ku BBS Telefina. Funye emikwano mingi. Alan Cruz nali sikumanyi, divorce, abantu bangi bonna betukola nabo wano banna Batanzi, ba Florence, nali sibamanyi naye olw'okuba nti nkola n'ekitongole ky'Obwakabaka manyiza abantu bangi okuva mu Buganda Land Board, okuva ku CBS, so funyemu nnyo emikwano. Ssaabasajja Kabaka ng'akulengera ku lutimbe gaggadde olwa Celebrity Track. Baako n'ebyo ebigambo by'oyinza omuwa ku lunaku luno kuba mazaalibwa ge. Sebo nze nakoze dda n'edduyiro n'ennyimba n'obuyimba mpozi nziremu nnyimbe. Tukukulisa Kabaka waffe kulika ku mazaalibwa go abayimbi tusaakanye Katonda sebo okuume muwenda taata waffe awangaala emyaka bufukunya. Yes. Kayimba nkaweereza nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nzaani omuzaanawo Nakubulwa Byana. Neebaza olw'okubeera nga wateekawo ekitongole kino ne tufuna emirimu. Tusaba Katonda akuwangaaze. Owezezza emyaka 65 egy'obuto. Twagala era tusaba Katonda akuyambe akuwa emyaka emingi ennyo. Twongere okukolera, twongere okuweereza. Nkusabira buwangaazi munnange, amazaalibwa amalungi. Ayi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, owangaale nnyo. Amanya Tash Habib. Program Roundabout, Chakala Mix, Tele Night TV buli wa mukaaga. Amanya amatuufu? Asimwe Sarah. Asimwe Zahara? Sarah. Okay. Telefina wakagikolera bbanga ki? Nakakola ngenda mu mwaka gumu. Ngenda mwaka gumu. Biki ebyo by'oyinza okwebaza Ssaabasajja Kabaka okussaawo Telefina? Bannange sobola bimalayo ne neebaza Ssaabasajja Kabaka kubanga munnange abamu tusobodde okuba nga twebeezaawo ffe ng'abaana ab'obuwala ab'omulembe omutebi. Aliso ina kye weekoleddewo n'ogamba nange okola ku BBS siina kye nsubiddwa nfunye ku mikwano connections nali suubira kufuna byonna lwa BBS Telefina. Omuntu akulaba ayinza okugamba erinnya ly'okubiri ogambe gwani? Sarah. Alire ddala? Asimwe. Omuntu ayinza okugamba oyo nga si Muganda. So weekifaananyi omuntu ali eyo ebweru alowooza nti akati basosola watera kuba biwa Baganda bokka omuntu ekifaananyi omuntu ajja n'akolera ku BBS nga si Muganda bamutreatinga batya? Oba nkiyite ntya naye nga amazima amatuufu gali nti ku BBS Telefina tuli bumu. Anyway, simanyi ngeri ya kukyogeramu naye nga kyanjawulo nnyo ku BBS Telefina ab'omukwano. Engeri gye nze by the way we nasooka okujja wano abantu abasinga bagamba ogenze mu Baganda boyo n'avaayo naye naturally nakula nga nze omuntu ayagala Obuganda kyova olaba ndi Munyankole naye we njogera Oluganda omuntu agamba ono muyaayo oba ki naye nakula nga nange Obuganda mbwagala ate we nafuna ku chance esobola okuba nga nzija ne nkolerako mu Buganda nalaba nti kyanjawulo ddala Obuganda busaana okwagalwa kuba nabo ate baagala be bantu abaagala owatali kuddiriza mbu oba basosola oba kikagamba Obuganda bwe Bwakabaka oba kyekifo ekya buli muntu buli muntu ng'oli eyo Obuganda bubwo bwaffe era naffe tubwagalira ddala. Bigambo ki bye wandyagadde okuwa Aibene eyo gyali olunaku olwaleero mazaalibwa ge? Leero mazaalibwa ga Kabaka twongera okuba nga nze musabira n'abantu abalala bangi ne ngamba ayi Mukama wangaaza beene waffe kubanga atuleetedde okubeera obumu. Nze kyemmanyi singa si ku lwa Kabaka waffe gwe tulina n'omutima gw'omulungi abantu abasinga mu Buganda oba singa tebaliimu oba entalo ez'amaanyi tribalism naye Obwakabaka bwa Buganda bwe Bwakabaka mwotuuka n'obeeranga omuntu omulala yenna n'olwekyo ku lwekyo nsaba Katonda ayongere okuba nga awangaza ayi Ssaabasajja beene amuwa emyaka ate ayongere okuba nga afuga Obuganda. Biki ebyo by'ogamba nti Mukama waba akyampadde obulamu nga nkyakulira ku Obwakabaka bwa Buganda bye nandagadde otuukako?
nze nganze omuvubuka nandyagadde okubeera omuwala eyeyimirizaawo nembeera nga ngamba tashabbi ali bwati sisabiriza sikola kikwegamba ne woliba otuuse okuba nga ofunye amakaago naye nga bagamba tashabbi alinawo kino kyalaga mu nsi ze saala zensaba Katonda. Weebaza abantu ababadde bakulaba. Okay, abantu abalungi abadde bandaba mbagala nnyo amanya tashabbi of course mweyongere okuba nga temulaba BBS Terefayina n'okuwagira obwakabaka tubagala nnyo era tujja kuba nga tweyongere okuba nga tubaweereza mu ngeri ez'enjawulo tubagala nnyo. Erinnya lyange nze Fatuma Nakiwala Kivombi nkolanga mu nnamawulire wano ku BBS Terefayina era amawulire agafe wa Ssaabasajja Maama Naabagereka Katikkiro wa Buganda agava mu masaza amagombolola emiruka mpozi ne ku byalo gonna ngakolako bulungi nnyo era kitwalibwa nti ngategeera bulungi. Oli musasi? Ndi musasi okutwaliza awamu. Terefayina ogikoledde ebbanga ki? Terefayina eno natandika okugikolera ng'ekyayitibwa RTV nga bagiyita Royal TV bali bakyagitestinga ekyatestinga sigino nentandika okugikolera ndowooza nze omu ku bantu abatinye ennyo abasooka wano ndowooza twaliwo abakyala babiri nze ne Edith Nakivuye so emyaka gyemazeewo nange gimaze wano. Biki by'oyinza okugamba omuntu ali eyeesunga oba ayina ekiro ky'okukolera ku Bwakabaka byayinza okuba nga asubwa? Mu butuufu omuntu nga toweerezanga ku Bwakabaka kuba ffe tetuli bakozi wano tuli baweereza tuweereza nnyini mu Ssaabasajja Kabaka nga toweerezanga ku Ssaabasajja mu kifo kyonna olina by'osubwa bingi. Nze nali nga mu kyalo nga neegomba nti Ssaabasajja Kabaka ndimusembererako ddi ne mukwatako mu ngalo. Mu butuufu nze gw'olaba nkutte Kabaka mu ngalo emirundi egiwerako ndowooza ng'esatu era nze ku kyalo ewaffe olutuuka bwe nti bagamba wuye yakwata Kabaka mu ngalo ekyalo kyonna kyonna kinsinza businza nakwata Kabaka mu ngalo. N'olwekyo ofuna emikisa mingi osisinkana abantu ab'ebitiibwa nogetinga close nabo like nofuka mikwano ne bafuka mikwano gyo nofuka mikwano gyabwe like ofuna abantu ab'obuvunaanyizibwa ne babeera kumpi naawe nofuka obuvunaanyizibwa. Ku mazaalibwa gano aga Ssaabasajja Kabaka biki ebyo ebimu by'ozoolaba by'ogamba nti nnyongera okwebaza Ssaabasajja Kabaka olwo programs zino ezajja ku byalo kuba ogambye programs ezo mu butuufu abantu ba Ssaabasajja bangi balina obuzibu eyo mu byalo nti obujjanjabi bubatuukako mu biseera nga biyise oluusi ne batuuka n'okufa naye Ssaabasajja Kabaka azze alambika abantu be gino emyaka 7 mbadde mu mawulire emyaka gino 7 Ssaabasajja Kabaka zajjanjaba abantu be endwadde ez'enjawulo ate ez'obulumi oluusi eziteetagana abantu kumanya abantu ne bafiira mu kwesese gy'emmese ne bafiira eyo kati nga fistula abakyala baali batonya nga bafiira eyo okutuusa Ssaabasajja lwe yavaayo bwe yakyogerako ensi yonna ne picking up ne bagamba no bulijjo fistula ate abantu bwati abakyala batonya ne kigenda maaso n'okujjanjabibwa Ssaabasajja wayo obukadde bw'ensimbi obuli mu bukadde 2 mu ddwaliro ekitovu ne tugenda myaka 3 emirayi gya sikosel wano Abaganda tulina endowooza nti omuntu aba yakonziba oba gwe tuyita wa sikosel abeera wannalubiri abeera yalogebwa Ssaabasajja Kabaka endowooza agiggyeewo wetwogerera kati abantu bakimanyi nti sikosel bulwadde obuva mu bantu okwegatta nga mulina cells nga zonna nga bazita siko nga zeeweta n'ozaala omwana nga mulwadde wenjogerera abantu bakitegedde. Ssaabasajja Kabaka era emisinde gy'amazaalibwa ge yasazeewo akwate ku Mukenenya. Mu butuufu abantu bangi bakyalina enzikiriza nti mu Mukenenya kisiraani kikwata famire so nga ebintu omuva Mukenenya abantu bangi babimanyi. Katikkiro atugamba nti sirimu okukwata okanudde amaaso ng'engege talinga musujja tali nti ensiri yakulumye nga weebase kati ndowooza abantu bakitegedde endwadde nnyingi Ssaabasajja Kabaka azikutekera tweyanza nnyo tweyanzenge. Kayimba ki kawandyagadde okuyimbira Ssaabasajja Kabaka ku mazaalibwa ge? Ebyokuyimba ebyo byangwa kkono wabula bangi ffenna tumanya kuyimba bino era ne muwala wange amanyi okuyimba happy birthday siyinza butayimbira baffe kuba tufunye n'ekirabo olunaku olwaleero muto wange azadde omwana ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka n'olwekyo kwebaza kwereere siyinza butamuyimbira. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bene. Happy birthday to you. Ssaabasajja Kabaka owangale tweyanza nnyo tweyanzenge okukkiriza tukuweereze. Celebrity Track. Subscribe.